Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Tubaniriza nnyo mwe ate abakatweyungako. Ndowooza weebuuza tani ono avuddewo ate ono mukyala nja kubanga teneeyanjula mu maaso kaawo naye njagala okuyisa mwe n'abava okukola webalikola webale kukomawo waka webale kutetenkanyiza baana. Amannya Namugula Christine nga leero omugenyi gwe nnina agenda beewuunyisa muŋŋamba ate leero kiki nate sigenda mwogerera kuba yeeyogerera manyi ge tebiddikwamu biringa speech ya mukulembeze kamuwa ate obudde yennyonnyoleko. Namugula beddira ki? Babeera beddira mamba se. Mamba. Gabunga kakoboza. Emmamba ya gabunga. Gabunga naye lwaki abasinga baddukira mu gabunga yerine tutumu? Waayo baffe b'amaanyi ffe baasoma kabeera n'amaanyi. Wavaawo. Sibuka saidi ze Masaka bayitayo Sembabule. Sembabule anze ndiwe ekinoni mu Lwengo. Oli munaku munnange. Yefu omwana obwo bwe bwogerako. Okitegeera? Naye nga nsanyusa okulaba. Mwendi. Onsanyudde? Yeah, tutandika di show eya Tina's show boy n'abakisimaji. Ja. Ninga ndi bulungi omulabi wa Lugonvu's Show ne yanzo okubanga bankyaziza. Nze nabadde ngenda okukyaza ne bangamba osaaga. Nangamba nze serebo okusinga nze nyina okukyaza. Abalimbye mukaawo. Nenga ndi musanyufu Tina yatukyaziza olwaliro. Era byonna byagenda okubuuza yagenda obibuuza nze ngenda kuddamu buzi. Kale kati ali eyo yandiyagadde okumanya Lugonvu yani? Lugonvu yani? Lugonvu talina kyali oba wandikimunnyonnyodde? Lugonvu ye muntu wa bulijjo ng'abalala, alya emmere ng'abalala, alinya boda ng'abalala, ekya takisi nduddewo naye era alinya takisi ng'abalala. Okayisizaawo ndudde okugirinya naye era alinya takisi ng'abalala. Ndi muntu wa bulijjo kyenja okusookerako ate asoma nnyo, ayogera oluzungu wendwetaagidde nga nkitegedde nti gwenjogera naye tamanyi Luganda. Nze tobola n'okusaba emirimu nga nkyasaba emirimu nagisabanga mu Luganda. Nze mbadde ngamba olinayo kokkalimo wanje osobola kukola kintu, nsobola okukola ku radio. Sooka osimbe wakati olwo nga CV tugitwala vira nti munaye batusaba CV. Mukama abadde naffe, Katonda w'abanaku akola, nze siwandiikangako CV, sigimanyi, sikolangako demo. Nakakolera media houses 3. Natandikira ku Metro FM 90.8. Wow. Natandikira nagenda ku Mpewo accidentally. Nali ngenze kulaba bakola. Mukyala wale omanyi na Zasfa namuli yangamba kakati ogenda mu studio waliwo muto wange Kabuyonadi ne mugana wange Ambrose Kyabasinga bakolanga weekly review okulaba ebibaddewo mu weeki, press review tubadde tutya yabeeranga ya every Friday. Kati mbangamba genda olabe studio bwebiro ofuneka esika studio laye bwe bakola basika bati emizindalo okutuuka ya Ambrose otwali okwaniriza nti omulungi atuwuliriza ku Metro FM atwali twegattiddwa ku muganda waffe agenda kuba nga atubuuzaako tulaba wetutandikira. Nange olwagamba agenda kuba atubuuzaako ku Mpewo tebakola nsobe n'engusika nemanyi ne banambuuza akutadde ku Mpewo nti munange nanga nyanyi kati ye yalowooza nti ekindeese olw'okuba nayingidde news department nzize kola nabo n'engusumula mbalamusizaako 9-8 Metro Farmer nze Ssentongo Frederick Lugonvu tuzze okubabulira ebibadde mu wiiki ebingi ddala sebiddoboozi nga poomu nga poomu kakati bwe tumala okwanjula akuba
katandikira awo ezo zigundi ezibamu nzija mukyala namuli muganti nsonyiwa nange saategedde agatofa yokoze bulungi anga akakati yita mu luno agamba mbrozi yaba asembayo mwe musooke mukole ebyammwe agamba yita mu bino mbiyitamu kati mugamba kamala ogenda okufuuyisa naye ng'ekintu esikufuuyisa kwetereza kuba kasimu mubeereeko mubeereeko ne bakakuba show yange neetuuka yali ya poliisi naye what I remember I've been gifted by God era mukama sina kyensobola muwa tewali muntu asobola kera kumakiraga nti Lugonvu kyakola nze nakimusomesa nze nakimuyigiriza abadde Katonda bampadde platforms ezolesa kyendi kubanga nzijukira olunaku lwe nasookera ddala okusaka amawulire nga nyingira media. That was 2013. Okay. 2014 lwe nasookera ddala okusaka amawulire naleeta story walinga amawulire g'Oluganda ag'essaawa 8 naye kompyuta nga sigimanyi ombulira bulungi nga sigimanyi era najja nga nnojjole speedi nga ntono kati onkyala namuliranga nti speedi yo ntono bimpandiikire kubanga story njagala era ye mukyala eyanjigiriza kino kyonna kimukoppako nti omuntu ng'ogenda kumpewa akubulira story baddeyo n'ogenda ogisoma ng'ogijja mu mutwe nga tolina script we nayigira okukola show nga siinawo empandiise era bino byonna byenkola siba na kitabo siba na lupapula nkola show ya fulawa nga siina kitabo siina lupapula siina wenkulamins njogera nnyo ne batabani bange wano nga nzize naye ngenda kukola kyotaddeko amatala kamera zitaddeko ngenda kukola ki kati bwe nkuba ngamba bimpandiikire mbimuwandiikira ngimusanzaayo nga bwe nagimuwa bwe yagisoma wandika nti Oluganda nga lulungi lwali lulungi nga luli fine naye kyeyatunuulira ye maturity y'empandiika nga ye first day yange ogenda mu field okuwandiika amawulire saasoma mawulire okukola ku radio ne TV naye nabiwandiika nabisona mbuzi obadde okolera wano mugamba tewali n'ayita muganda wange Martin Sega Martin Rother DJ n'amugamba ono omwana abadde wanti abadde talina waali nakula sinakula era kyegamba nti saabisoma tekikwetaagisa kuba na degree okola ebirungi tekikwetaagisa kuba na masters PhD okubeera successful mu byokola awo wennyini nti atulaba yandibuuzizza kinneetaagisa ki okukola mwami Lugonvu kyakola anti otugambye PhD ne masters tebyetaagisa kati ali eyo yeebuuza kiki kyenneetaaga okukola Lugonvu kyakola ekisooka weetaaga kuba ng'oli mulamu weetaaga kuba gwe tewali kintu kibi ng'ogamba nti Lugonvu akola nga gundi era abaana bangi bamaliza okusoma naga nti ebyo byakola nsobola obbikola omu ku mikwano gyange media Patrick Omujuka is among the best guys bemanyi era kati njagala ekintu kino bapresenta bakiyige omwana amala kumpewa omwaka gumu myaka 2 just amasimu agamukubirwa n'atandika okuvuma kituufu mwaka gumu 2 akakatutumu akatono olw'okuba gye interview ku muyimbi ow'erinnya nalabanga olw'okuba akwatisa naga hello Tina naga yes Lugonvu amanyi n'okumanya n'enamba yange agiina that's nothing ayina kyakwagalako empewo gyolina gyakwagalako emuwanike gwe takwetaaga naye omwana amala omwaka gumu tulina abasajja nga gwakwewanisa ye yamwebakako gugulabanga serebu ate olinga amanyi n'obwerere bwe sigamba paatu I'm sorry nkyogedde bwogezi naye omu ku basajja abasinga obuntu bulamu simanyi oba mukwano gwo Patrick Omujuka he's good nga bw'owulira obulungi bwe mukola mukakamu nga bw'okiwulira mukakamu naye kiina kye kituyigiriza kati
tubayigirako ebintu bingi. Omwana amala gundi naawe neyewanika nakola ki. Kati nze olina kubeera gwe. Kati nadiga nti waliwo omuntu ajja nagamba nti nsobola okukola nga Patrick. Kituufu. Osobola okukola nga Patrick. Patrick yakola ngaani? Nsobola okukola nga waliwo essajja likwano lyange erinsanyusa ng'ovudde ku bambazira to ne basuuna Ben. Waliwo ono guy awu unakola ku gundi ku Galaxy. Ani oyo? Yani. Si Nimurodi. Ono akola ekiro. Little Joe. Oinaga nti nsobola okukola nga Little Joe. Neyegalira mu kasenge ng'ageegenya ddoboozi ya Little Joe. Little Joe yageegenya lyani? Olina kuba gwe. Bino ebintu bye tukola si bisome. Kituufu. Ge mazima. Okuyimba si kusome. Abalina zi masters kati mwina akayimba kamwe akaliko lusuku lwa sementi. Oyo mwana talina wadde certificate mwe mudiddi. Naye waliwo abalina zi masters, abalina zi degree mu MDD. Naye manyi kye bakola? Bawandiika nyimba za kwaya na kuyigiriza b'amasomero. Dolo mi faso. It's a talent. It's a talent. Ebintu ebisinga bitukola n'omupiira banyumya ku academy. Naye abantu abo bagenda mu academy kubatendeka mpisa. Nti oli ne bwakkuba era olaba nnyo abaddugavu wano nga tuvaako ne baga nti alabe kati yayita mu academy. Academy ekuteekateeka. Kati bino si nti okusoma nkwogerera bubi. Naye gamba nti okusoma kujja kyakubiri. Okusoma kukwata kyakubiri. Talanta Mukama gyakugemulira ekitone kyo kyekisooka. Ku kitone awo wennyini mwami Lugonvu. TikTok oyo ogiwulirako? Banyingizayo kwendisewo. Kakati tulina abaana. Eyo ku TikTok oyitaayita mu kkono olaba. Abaana bangi mbalaba balungi. Waliyo abaana b'osobola okugamba nti omwana ono mu butuufu ekitone kye yandikyongeddeko mu maaso era wandimuwadde magezi ki asobole okulaba omugaso oguli mu kyakola. Gw'omukubbo. Yanzizanyusebo. Gw'omukubbo you are good. Kyensobola okugamba. Eddoboozi lyo lya njawulo. Ebiseera ebisinga tosobola kuba wanjawulo ng'ofaanana n'abalala. Olina kuba wanjawulo era nga weefaanana weka. Eddoboozi lyo olaba lusuku lwa seminti. Abagenda mu gundi zino empaka ze bategeka z auditions bandi musudde. Kituufu. Nze abantu mbamanyi era tewali muntu yali akutte kiso bagenda kiwulira bubi naye ge mazima. Sirabangayo muntu akutte kisooka mu auditions n'abeera wanjawulo era omu ku bayimbi bempa respect ye Winnie Nwagi. Kituufu. Ambadde mu mutwe. Okitegera Winnie Nwagi yakikuba. Was it Coca-Cola Little Next? Yes, written next. N'akikuba mu Coca-Cola. Yali na Irene Ntale. Abo abaana batono nnyo benda bitasika project film bani nezino tudde ku auditions nezaffe eza bulijjo. Abaana abakwata ekisooka awo we bakoma. Kibaleetera okulowooza nti bamanyi. Bano Kenzo bamugoba nga tamanyi. Is a friend of mine. Naye kati ye muyimbi mu Uganda akyasinza okutambula amawanga mangi. Obadde okimanyi muna Uganda asinza okutambula amawanga mangi. Tata Mal. Tata Mal. Ye muna Uganda akyasinza okutambula amawanga mangi. Ye muna Uganda nga bulijjo ogenda bamumanyi. Kituufu. In fact katulina babiri ne Honorable Kyagulanyi. Naye Kenzo asinga Kyagulanyi okutambula amawanga. Amusinze nti principal Kenzo nti amawanga amanene gamumanyi naye n'obuwanga busiraliyoni butogo buki bumutegeera. Kati wano wenyini ndowooza pointi yange wejjira teyasoma. Kituufu. Oluzungu lwa mbogo. Kituufu. Era njagala kibagamba bwe kibanga ekyobugagga ky'oluzungu owedde. Oluzungu it's just none. Very correct. Tewali muntu yali alemeddwa kutunda kyalina kubanga tamanyi lulimi. Oli mutuufu nnyo. You want a phone? Phone is this? Phone is this? $200. You have? No money? No.
tobitegedde gwe ne bw'onaleeta akisenti yo nga tolina kyotundu ojja kufuuka interpreter gye bali abasoma ku byalo bamanyi oluzungu babayita ne bataputa oli n'atunda ebye n'akuwaayo omutwalo n'ateeka obukadde bw'obutaano kati tubadde tutunuulira ekyabaana bangi banjawulo ky'olina kyanjawulo nti singa okituuza somewhere ku radio oba ku TV ng'omu ku baana ab'enkya abakozi b'oku radio abalungi abakozi b'oku TV abalungi tulina abaana bangi naye nga balungi nga banene ku TikTok naye nga tebaqualifyinga kuba ku TV wadde ku radio nga tebalina kino kigenda kubuuza abantu content si buli afollowingibwa nti alina content kituufu nkyogere ntya baleme kunyiiga naye nga ge mazima waliwo omuntu kati ye munagana munammali kobi ali mu Paris omu kubasinga okufollowingibwa nkitegeeza mugezi nti agaggawadde n'akozesa ekyo kyalina nga bukyali kubanga tekiyinza obutamuwa mulimu mulala okujjako kisobola okumu expose nga n'agenda samwe nabaga nti mundabirano naye nasoma ebya banka naye bw'oba nga agenda kulya ku kitone akoko kakwatayo waliwo obuntu obukwata kituufu nga bobukwatayo kakwatirayo dda kati tulina abaana wano nga balina okweyambisa ettutumu obwo buntu bwe bakola bye bubawadde batulage nti balina naye basobola okukola ebibaweesa emirimu bye basobola okutunda waliwo omuntu nga bajja mufolenga nga buli lwajja ajjako gaalubindi eriiso ne liyibwa amaziga nazzaako gaalubindi n'agenda ngira alina following waliwo omwana yali mu omunayuganda ndowooza kati yasinga okufollowingibwa Gold Vivi live alone Gold Angela ajja buzina yeemwenyeza netugwa amato kati awo mu kwemwenyeza okwo okumwenya gye kumututte gy'alina okugenda n'abaga nti bakama bange eno nze gumulaba bino byenkola ebibampisiza nasoma bya radio nasoma bya TV nasoma marketing mumpa omulimu kampuni zijja muwa kituufu nga tezimuwadde kukola kiri naye nga kiri kimutunze kitegeeza nti nebye tukola ekimu ku bigenda okubayamba social media eno tugyeyambise bulungi tewalajja kuwa mulimu wadde olina following nene nga empisanfu kituufu nnyo tewalajja kuwa mulimu ng'olina following nene naye ng'ekimu ku byokola gundiwo wa mwenge era aliwo omwana abamu ku benjagala yafuna endorsement ennungi genda okulaba alina live gye yali akola ng'ataddewo n'eccupa ng'akikola aginywa kirina bwe tukolagana n'abantu apagundi ez'enjawulo banywa omwenge naye ate bayinza obutakozesa olw'ekyo okuwemula we have people who are good mukuyita kuyisaamu eggaali bamuyiseemu eggaali waliwo abantu nga bagenda kuyisaamu eggaali ng'ekimu ku kigenda okulaga maturity y'okwekusirika n'obaleka kubanga bw'obaddamu olayiga nti ate kati abazzeeko akoze ne live namba ali mu kuwemula abavuma abavoola waliwo akantu akabadde katambula ak'omwami wa buvunanyizibwa alina ebirevu is a gentleman waliwo eyamunyiiza teeka n'atulaga kale endala ng'aliwo mu background papa I'm in front of you papa you should stop tokalayo akantu akwami nga katambula oba yali ndowooza mwana nga mukataata nkulaba ndowooza n'omwana yali ku live taata yanyiiga n'asukkawo naawe mulo obusungu bulina bukukozesa buli kimu n'akubawo ekigambo ekinene omwana ga papa that's not you kakati kitegeeza nti oluusi abamu ku bantu bano omu babiri basatu abatulaga negative waliwo abantu gaba balungi mu negative waliwo omwana omu yaŋŋamba yaleeta comment naga nti
Lugonvu kati yali ajja akikola kati beerabira zomanyi nga sinakuddamu mala kukebera bwe mba nkuli waggulu sikuddamu bw'oba ndi waggulu nkuweereza message nenkwebuuzaako abantu abasinga abamalira obudde ne mukola live enamba ne bavuma abeera ne following y'abantu 100 bantu 1,000 n'abamu ng'ali mu gundi talagana gundi kuliko binamba talina na linnya ayina 1 2 5 7 4 5 6 eriringa erinnya lye kati nateekako naga nti emimwanga mimyufu oliwa people power kati nali genda mumuga nti gamba mwannyo kankyawe nga ono mwana muto nenkireka kati oluusi tulina okuba very careful. TikTok eno nene egenda kutunda ewantu otuuke nga bakumanyi naye bw'otuuseemu obaguza ki ekituufu either that very content gyokola ku TikTok gibaguze oba baguze kyoyina nga TikTok yekuyambye okubalaga nti nekiri nkirina. You get what I mean? Totally. TikTok erimu sente naye tesasula kyokka 90% abajingira babagamba nkoze nti ogenda ku TikTok waliwo ne bwe nawulira mbu simanya bw'ogenda ku live simanya bakuwa bu gift sibimanyi nnyo bakuwa bu gift simanya gift wezikyusa ne muvaamu sente okitegera kyekitukumira ku TikTok obwo obusente butono mayina TikTok erimu sente empitirivu nti companies zino zookera ku makya ne zigamba nti tulange zirange naawe ojjukire okulangayo kampuni yo eyiyo kitegeeza nkutegeeza kimu nti baako nekyotunda nga kikyo okeera ku makya nolanga kampuni etunda emifaliso nolanga edduuka eritunda bulangiti nolanga edduuka eritunda perfume kolawo kasitooko ngaolina perfume 5 obagambe nti nkola delivery oleja kuga nti jimpeerezo ogimuwa kuwa esente ojawule nenkyozeyo bakuwa endala ogenda kulaba ezibadde 5 nga ziweze 10 nga gwazeerangira teweetaaga capital mungi lwakuba bino byetwogera abantu abasinga era nze saagala aba motivational speakers sibaagala batubuulira bye balowooza ebisoboka bye batakoze soko simbi wakati awo wenyini wetukyali ate n'omukulu Lugonvu tugenda kubanga ate tumweyongeza nga tuvudde ate mulango wa bakama waffe atubuulire lwaki ye alowooza abaana bano oba abantu abatufollowinga ku social media bateeka komenti ezimbi ku video oba ku content w'abanaabwe katukomewo. Okay, mbalamusizza baganda bange eno ye estate ya Maya gye nabasuubiza nembagamba nti egenda kusaba okululwa wano wolaba we bayita ku 14 ku kiddo oli ekolansi wa Masaka Road lino likuba erigitutwalako wali kilomita emiyokka okuva ku Masaka Highway wano woyita okubanga ogituukako eri kumpi ne Maya Police Station kati bweti bwefaanana ku ground kino kyolaba kyekiri ku ground baneiba bebonga bwolengera amayumba agaliyo era nga bwe nabategeeza nti walungi eri abagala apartments bw'ozimbawo apartment basobola okuwa $50,000 okudda waggulu per month. Waliwo abagala okuzimba zi first class rentals nga apartments naye nga rentals za mulembe era nga bw'olengera n'ekimmanga waliwo rentals ze bazimbyewo abagala zi guest house okuzimba guest house abagala motel walungi ng'oyagala kuzimbawo motel olw'okuba nti ettaka lino litandikira ku kubo erya fida osobola okussaawo amaduuka osobola okussaawo eddwaliro oba osobola okussaawo dream residential yo noga nti amaka gange ag'omulembe njagala kugassa wano nga bw'olengera baneiba bonna abaliwo maka masajja kyenja okugamba ziri poloti futi 5 ku 10 wa bukadde 80 naye nga bw'olengera nti abantu bonna abaliwo bazimbye zeekalina abalina zibbangalo olaba nga balina bangalo ensajja ekitundu kikoze sijja gamba nti kikula kitundu ekikulaakulanye era bw'ogulawo bugenda tandikirawo kubanga osawo project yo nga bw'ojagala bebo baneiba nga bw'olengera waliwo mikwano gyange nkimanyi nga bambi agamba nti obukadde 40 ngenda bujjawa naye nga yandyagadde okufuna ku kirooto kino musobola okwekwata noga nti tulina group y'abantu baffe nga bana batandoozi olaba amaka agaliwo
ndowooza olaba ebizimbe ebiriwo wali wansi zi rentals eziriwo nodda ku kkubo wali n'olyoka odda ku Masaka Road bwetu bwetambula rentals eziriwo ndowooza oziraba n'olwekyo gamba nti musobola okwekwata noga nti ffe tuli bantu baffe 4-5 ne mugisasula nga mwekutte wamu bukaddaana naye nga weewate bwe wali kati wano tuli ku main ey'Amasaka ly'ekkubo lisigala ligenda waggulu waffe ye wali wooteri ya Maya Nature Resort abagimanye Maya Nature Resort wali waggulu tusalagana nayo kati bano bamu ku ba neighbors ono ali mu kuzimba rentals gwolengera Sereka bo wate bwe wali esimu eyo gyolaba ku screen eya 0753 98 5639 0753 98 5639 wali Maya ku bukaddaana futi 5 ku 10 oba oliawo osobola okunkubirako bw'obanga oli interested mu ttaka eryo. Webale ate gwe atwekumidiko tukyali ku Lugonvu show nga ndina omukulu Lugonvu atunnyonnyola enkozesa ya social media ogifunyemu otya gwenga gwe content creator. Wali watugendedde abadde akyatunnyonnyola nti ekitone kyo okiggyemu otya abantu bakulabe. Nze kyenjizeemu wabadde ngamba nti empisa kintu kikulu nnyo engeri gye weereetamu eri abantu esobola okuteeka ewantu. Tukyali ku Lugonvu show obudde waffe bwe buno ate kati mweyongeze atunnyonnyole kiva ku ki komenti ezimbi ziva ku ki y'ate era omuntu okikutta otya kubanga tulaba serebu avayo n'agamba bw'onvuma ngenda kukuvuma. Omu ku baana abalungi mu TikTok era abagifunyemu ye Mix seems too fun. Yes. I do not agree with him. Okay. Ku level gy'aliko ne brand gy'alina lwaki akkiriza okuddamu omwana eyakatandika nga twakitegedde nekitegeera bakubaga muyiseemu eggaali ojja kufuna abakufollowing. Lwaki yagala abantu bakuzimbireko erinnya kati lwaki abantu bateeka negative comments ku bintu by'abalala abo bo we bali tobeerangako mu gundi mujjamu wabona nagaje ekimotoka kyo Kituufu. nenga avuga UDF ngefu olufu Teuba busungu. Bwe batyo bwe batyo era olumaliza ngaganti nawe ze kati bali kuzaalooni nze mbera ne piki yange nga yange nagikuba ku mutonga guyika mbera ne piki yange nga yange mu mbeera gye tulimu abantu abasinga obusungu be bantu abali wansi era omuntu bwakulaga ng'obusungu kakkana tewali mugagga avuma mwavu. Kizibu nnyo okuwulira manager ng'avuma omukozi naye ate omukozi asobola okuvuma manager. Twabeeranga mu bibiina ng'osanga omwana asemba mu kibiina ng'avuma akulembera nti musiru. Kakati tosobola kubeewala. Naye omuntu okuteeka obutesi negative comment ku content wo following nze akakaana kantama buli lekajja byekeyogeza byantama kitegeeza alabye ebisukka mu kimu Kituufu. abyagala kubanga takusuubira kukyusa. Nze bwe mbanyi muyimbi simwagala lwaki mpuliriza ennyimba ze nti buli lwajja byayimba tebinyuma. Nze wininwaji yantama buli lwajja ku kivulu akuba abawagizi gwe lwaki okiyingira. Kakati abantu abo bo bwe batewe batondebwa ba negative abo mwebali ne mu family mwebali ng'omuntu bw'okula n'obaako kyofunye nga waliwo akakundi kaabwe ate tebaba omu bakola akakundi kaabwe akamanakunaku tebamu olaba abawola abatusiraanya nze sibeera na ssente ya kibi banoonya ebintu by'okwegumya tosobola bamalawo bakwongere buvumu kukola abakussa wansi bakwongere maanyi. Nze sikkiririza kubeera mu nsi ewaana oli wakabi mwana wa taata Lugonvu okikubye era olugira nga nkuze bale nga kanti kakati nterezeemu kowa naye kati abamu nabo benyini tebaagala babuulira negative. Waliwo akubuulira negative ekulumye negative y'okuvuma oyo muleke ne waba wajja okubuulira negative nga tagenda najjisa ku gundi ajja okubisuga
lwaki oddamu abantu abo full stop. Kakati bw'obanga ekikumalamu amaanyi omuntu agamba ebibi by'otayagala kuwulira kuba gy'ali, tomulaba, tomufaako, muleke, tomuddamu kubanga ky'okola kimwongera amaanyi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba. Wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama.